fudalu wa fadlu oyo muganda we ne Qutham muganda we ne fudalu ne Qutham bana ba Abbas bin Abdul Muttalib radiyallahu anhum jami'a. نعم. وعنه رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وعنه رضي الله عنه قال أتى امرأة من جهينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج. حديث الزيكو إلى نيرمش إيش أكابوس قصة حديث زونيز جانو زيمو أكابوس وكتجيرا حديث وجا جتجيرا برونج. omukyala yajja النبي صلى الله عليه وسلم namugamba nti ya Rasulallah inna ummi nadharat an tahujja, mama wange yali yeetema naziri yokola hijja naye naafa nga tannakutuukiriza naziri eyo. Mukolere, jjukira nti bweweetema naziri kiba kifuuse waajibu, olina okukikola era noofa nga tokikoze famire yo ekikola. Singa ogamba nti Allah wampa emitwalo 10 yasiba ennaku 3 nazikuwa, kiba ezo ennaku ziba ebangala manzaani, olina ozisiiba era n'ofiirawo nga tozisiibye, abantu oba mukyalawo oba abaana bo balina ozisiiba. Naziri si yakusaaga, naziri si yakusaaga, ezitowera ddala nga ibada eza faraba. Wetematema Allah namala mpa kino nja kusiba nankani, namala mpa kino nja kukola bwe, nja kuzimba omuzikiti. Guba gufuuse waajibun, era singa ofa toguzimbye abaana bo balina ozipakasi baguzimbe. Ekitali ekyo ojja bitebya yaumul qiyama. Naziri si kusaaga, naziri sikulisa bijanjalo mpiso. Tulifenna yufuuna binnadhiri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Allah yagala ku bantu batuukiriza naziri zaabwe. Ate guno omulembe tetulina nnyo programu ya naziri. Edda yalinga ya bbeeyi, edda balinga bantu ba naziri. Edda Abawarabu beetemanga nnyo naziri lwakuba si nnungi, eri makruuhu mu Busiraamu etamwa. Allah bampa kino nja kusaddaka emitwalo 5. Lwaki Allah omuteeka ku bunkenke? Lwaki Allah omuwa condition mala kumpa nange nsaddake? Namala mpa kino nja saddaka emitwalo 15. Saddaka emitwalo 15 omusabe kyoyagala. So sinanga omala kunkolera kino nkole kino. Nabbi yagamba nti tustakhraju min al-bakhil. Abakodo ba ibada bebeetema naziri. Mala kulaba ku kino nendyoka nsiiba ennaku 4. Nange tolina kimpa sijja kubisiibayo. Omala kumpa kino nendyoka nsaddaaka, mala kumpa visa ya Amerika, awo nja saddaaka milioni 3. Bw'otagimpa nange sikolaki? Eyo weta naziri. Our condition Allah we ya mutonda. Kwata milioni 3 zisaddaaka mugenja saba Allah mpe visa. Sibe ennaku 3 mugambe nsaba kino, so si mmala kulaba kino. Kyola naziri erimu emiteeko emeka? 2. Eri muallaqu gibasibye ku kintu, mala kulaba ku kino ndyoke nkole kino. Netali muallaqu eruwa mfecho ganti mala kulaba kino ndyoke nsibe ennaku 3, kansibe ennaku 3 nsabe Allah kino. Naye nagwo muteeko mu miteeko gya naziri.
naye guno omuteeko ogusoosayo ibaada n'olwokosaba bwe gukubirizibwa okusinga okusooka okugamba nti mwala kundaga ku kino. Ebyo ffe tubikola, ffe tukola ebyo. Mwala kundaga ku kino kukiiza oyitewo ku geeti. Allah tebamuwa condition. Naye naziri obuzibu bwayo tebakugaana, si nnungi, naye bw'oba ogitaddewo ne kibaawo eba efuuse waajibu. Kati omukyalo ono yagamba sallallahu alaihi wasallam nnyina yafa, yali yetema naziri okukola hijja n'afa. Kati ng'omukyala amubuuza ngikole, namugamba nti eyo dayinullah, mama we yafa alina ebbanja lya Allah. Dayinullah, maama we yafa alina ebbanja lya Allah. Fadayinullahi ahaqqu an tuqda, ebbanja lya Allah lirina haqqi okuba nga lisasulwa. Genda omukolere wadde yafa, kubanga yali naziri. Naziri si yakusaaga. وعنه رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جهينة كبيرة نينا كتيشاليو eba Juhani mumuvana imamu waffe Imamu Juhani eyo ekyaliyo kabira yamaanyi nnyo mu ggwanga lya Saudi Arabia. Abajuhani ezimu ku kabira enkadde ekyaliyo eyo. Naam. فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ نبي صلى الله عليه وسلم نفلق بكوس قياس awaliwo ekiraga nti qiyas ekkirizibwa mu busiraamu. Omukyala bamala omubuuza nti maama wange yafa alina naziri ya hijja, mukolere. Nabbi namugamba mukolere. Nakumubuuza nti araayita, olaba otya singa maama we yalina ebbanja we yafiira nga waliwo omwami omuntu amubanja. Oli nagamba nti maama we waafiiridde nti mbadde mubanja sente zange $5,000 oba tozisasule. Kati ate ebbanja lya Allah ekyo kitegeeza ki? Tulinayo kye bayita qiyas. Tulinayo kye bayita qiyas, okulamula n'okwogeraganya ku kiri ne ku kino. Naam. اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وعنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج. حديث زنو زنزي ونو زي ابن عباس esingo bungi kyola baddingana nti wa anhu aidan, kubanga zonna nga bwe ziriraniganye raawi alyomu Abdullah ibn Abbas radiyallahu esatweta tulifena kati Ka'b bin Malik al-Ansari radiyallahu anhu obutagenda mu lutalo kyamu kubawala neyetima naziri asaddaako essente naye nga nazo tazirina, nakyo nekimuzitowako kwe kugenda ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ya Rasulallah naziri tenfukire naziri, nali neetema naziri okutwayo ku ssente zange nsaddaake naye ziganye. Nabbi n'amuwa ennamula sallallahu alaihi wasallam nti ssente zo zisigaze, Allah alaba nti webadde oyagala naye tosobola. Naam.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. Sigaze sente zo kye kisinga obulungi gy'oli. Okusinga oziwaayo ate abaana tebalina mmere. Okusinga oziwaayo abaana tebalina medico. Okusinga oziwaayo wakati tewali kyakozesa. Sigaze sente zo. Amakulu naziri bwejja ngeri mbyotasobola obanga wajeetemera wali osobola kale tukyasobola sente kakendedde osigaze sente zo okusinga ate okusigalirawo. Naam. قال المصنف رحمه الله باب القضاء. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. Nagamba ati neeyama okuwa ku baganda bange sente bwe nazifunira nga tulina obutakkaanya ne baganda bange era ne sibawa ekibuuzo namulwa ntya. Banoonye bakubanja banoonye otuukirize naziriyo. Obutakkaanya buli mu birala tebuli mu ebyo bye weetema kubanga bwe weetema naziri ebimaze okufuuka wajibu ekkakatako nga bw'olaba esswala 5 oba onyize ne baganda bo bakiki zo zina okubaawo. Naziri ekkakatako nga bw'olaba Ramanzaani olina ogisiiba si yakusaaga eteekeddwa okuba nga ogituukiriza. Banoonye obawe sente zaabwe bazikubanja bw'otaazibawe kati ojja zibawa ku kiyama ate eza kiyama bamultiplyinga ziba zizitowa nnyo. Naam. Singa muganda waffe omusiraamu agenda mu kyaki ne bamusabira ekikolwa ekyo kimujja mu busiraamu oba kyetaaga mubuuza nniya lwaki yagenze ne bamusabira? Ekyo kiri haramu tekikirizibwa. Ekyo kiri haramu tekikirizibwa era kikolwa kikugira ddala mu busiraamu. Ekyo ekikolwa era bibaawo nnyo naddala bisinga kuba mu bakyala. Ebizibu bimunyize n'anoonya pasita gundi ye ng'alaba nti Allah tamala oba ye tasobola kwesabira. Ekyo kikufulumiza ddala mu busiraamu kiri haramu tulina okyewala. Ningu kimayo ki olaba abantu babagaana kugenda wa sheekhe kusabira. Sheekh asoma Quran, sheekh asomesa eddiini hatta ali ku nkola ya salafu salihin yabatusooka balongo bakugaana kubanga nakyo kya bulabe. Ogenda obugenzi wa sheekhe akusabire era kyova olaba bonna bagezezzaako okwefuula nti basumi basabira abantu eddwa mu busiraamu babuze bubuzi ne babuuza. Genda weesabire. Allah tabaraka wa taala akulaba akwagala ate tagaana. Jangu nsabe jangu nnyonyole nga bw'oli talika appointment tetalina koota gaadi nti bamala kubuuza olagawa oyagalayo ki olina appointment ewa Allah tebiriyo. Kigeeti kinene bwekiti kigule 24/7. Abamazambi abaddugala mazambi abakibono bonna muyingire mujje mumbulire ensonga za tali kumbugule suuti yonoogenderamu abadan oba wabbira dda wena n'obulirayo mazambi jangu tewali buzibu. Kati bantu banno baagazaaki banafunga gwe hata oluusi be bakusinga n'obunafu nga gwolikaleko. Imam ngenzeyo bansabire njagala tewaliyo wangi ngenzeyo bansabire njagala kalulu mbagala mu kalulu ate bwe kiba ekyo obululwani abugaba Allah tabaraka wa taala bitebikirizibwa kabonero kabi era kyabulabe kubula kwennyini kubula tuli fenna bakuganye kugenda wa seeka bakuganye kugenda wani wa seeka ng'ate oleeta bali eri. Naam. Omusiraamu alina shahada waba tasaala akakatibwako okumusaalira ng'afudde.
omuntu atasaala atekuliramu emiteeko ebiri. Waliwo abantu abatasaala naye nga esswala bagiwa ekitiibwa n'abasaala babawa ekitiibwa naye nga bugayaavu olw'obugayaavu nga balina obugayaavu. Oyo abeera musiraamu era asaalirwa. Ne wabeerawo abatasaala nga n'esswala bagivuma n'abasaala. Esswala ebyokusaala nabivaako. Kati wavudde wano n'ogenda ku muzikiti okomyewo ffe n'enjala etuluma kati ova kusaala yakiranzi nze ng'ombulira ebyo n'ekikomando kitumye okugula kati ova kusaalamu mukyomu nsula nabikola ki? Oyo aba avudde mu busiraamu era kimusaalira. Kati bamiteeke meka? Waliwo omu nga tasaala lwa bugayaavu era abo batasaala olw'obugayaavu abasaala bawa ekitiibwa era waba abeetabyemu ba ku mukolo ate naye asaala. Naye oli gwe nkugambye owookubiri ne bwe mba naye ku mukolo nalaba makanzu tayinza kutya kubaseeka atuula wali mugende musaale tombulira saleso kukyamusaale mwali mufunye eki? Oyo aba avudde mu busiraamu. Dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah. N'olw'ensonga eyo batamwa ebyo Allah tabaraka wataala byassa zisala azitamwa. Fa ahbata a'malahum. Allah musazaamu n'emirimu gye. Naam. Imaamu nsaba kunjawulira ku kulumika okwa shariya n'okulumika okwa shiriki. Eddiini yaffe ey'Obuyisiraamu erina emikolo mingi ng'abasamize nabo bagikola era nga bisembereganye. Era tutiira abatasomye bulungi busiraamu ng'ate basiraamu. Abatasomye bulungi ddiini bayinza obubimiikisinga. Egyo giwerako. Emikolo mingi giwerako. Mugyo mulimu enzijanjaba ey'okulumika alhijama. Ihtajama nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yakozesa nnyo enzijanjaba ey'okulumika. Yagikozesa nnyo era nnungi. Obe mmanyi wano mu Uganda Sheikh Umaru Siddiq Ndawula gwe mmanyi yakozesanga nnyo enzijanjaba eyo ebuwalabu eyo. Naye nze sigikozesangako. Naye yagikozesanga nnyo ey'okulumika. Omusaayi guno gwe tubeera nabo mu mubiri bwe gulwamu gwonooneka gukaddiwa nga gusaana kutoolako omubiri guzimbe omupya. Naye olwokuba tewali sipeesi guli gujjuddewo tebazimba mupya bwe gugenda gukaddiwa gutandika okukola bukulooti. Allah yakola okulumika baba balumika omusaayi omukyafu ogukaddiye gwe gufuluma era guba gwa reedi nga gugenda na mu bbulaaka nga gukutte n'ebitoole guti. Kyova laba omukkiriza akubirizibwa okukola ekimu ku bibiri okugaba omusaayi oba okulumika. Ekimu ku bibiri olina okikola. Okugaba omusaayi gye bagabira bagutooleko gwo gujja zimba omulala wajja oguli mupya oguli energetic ya ima okulumika. Kirungi nnyo okugaba omusaayi busiraamu bukikubiriza. Anno wano ofisi ga tuli bana genda e Saudi Arabia bagaba omusaayi ffe tuli muzanyi. Twava ne tugenda e Saudi Arabia okusoma nga situmanyi na group ya musaayi ze tulina eri kyekisookerwako ne ku ndagamuntu yokabaako kubanga bakimanyi saayo n'ogaba buli kaseera. Kati ogenda okulagayo endagamuntu nga bategedde group yo. Era ndagamuntu yange nkyagina gyeri eka gye nasomerangako kuliko O+. Mbuza O+ bye biki? Tiye group y'omusaayi go. Group y'omusaayi bye biki nti mwe muvaawa? Eri waabwe kiri ku mutindo gwa waggulu nnyo okugaba omusaayi. Kati batogabye olina okulumika. Ebitali ebyo kwe kubeerawo omutwe gunnumirira lumirira omutwe gunnumirira oluusi gufoosinga ne guyita ne mu nnyindo oba oliawo ne gukungumuka bwe guti nga gwagala kuvaamu. Bakulyetinga espace eri munda bazeewo omulala guno gukaddiye gwenda tukosa. Tuli fenna
kati kwe kulumika okwo kwe yakolanga sallallahu alaihi wasallam. Byawukanirawa kubanga okulumika tukulina eno mu la ilaha illallah n'ab'ensaasi bakulina bifaanagana era bonna bajjamu musaayi mubiri naye bali ne bakulaga muvuddemu akagere k'enkoko nebyabinankani omukira gw'endiga ejjirita emisumaali mbu bivudde mubiri gwo tuli fenna. Songa ekituufu bitoola bya musaayi babitandisa okwekwata eweewuunye omutuufu teguvaamu mufulumamu mubofu. Balumika mu nnumika 3. Waliwo ennumika nga bagenda kukola ku mutwe gwokka koota, ne bawa ennumika nga bagenda kukola half okuva ku mugongo mpaka ku mutwe, ne wabalawo kilo okuva ku mutwe mpaka ku bigere eba kilo. Buli wokyusa sente nga zikyuka, buli wokyusa sente nga zikyuka n'obudde bw'omalayo, naye nga nzijanjaba nnungi nnyo. Owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali nzijanjaba ye ey'endwadde ez'omumusaayi, yali nzijanjaba ye ey'endwadde ez'oki ez'omumusaayi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali nzijanjaba y'ebiwundu, nabeera nenzijanjaba y'endwadde ez'omulubuto, naba nenzijanjaba y'endwadde ez'omumusaayi. Endwadde z'omulubuto yaziwa asaali, kunywa asaali mu bungi nga tayokya, tumutadde mu kintu kinna n'omunywa bunywi bwoti asaali, omubisi gw'enjuki asal, lwakuba ate bamwagukyupula kati ayogera ku asaali omutuufu atakyafunika. Kati baleeta simanyi bino ebikota bula omwenge, simanyi buloddo, simanyi naye bwe ofunye asaali omutuufu ddagala nnyo mu ndwadde ez'omuki ez'omulubuto. Ebiwundu yenzijanjaba bajjajja baffe gye batujjanjabanga eryantonde, eriggwa lyagenda nerifumita n'owenyera wiiki nnamba toyagala akulabe oyita eri, berabanga jangu nakutuuza eno kugulu nakuteeka ano ku kyoto, nasigawo omuzigo gw'enjuki ng'ajjemu eriggwa, n'ateeka omuzingonyo mu kyoto n'asembeza ku kiwundu, omuzigo gw'ente ne gusaanuuka, n'ogenda ne weebaka. Enkya ng'ozzeeyo mu kiseera kusamba kapiira. Eyo enzijanjaba y'ebiwundu kubanga baafunanga ebisago mu ntalo ng'ebiso biriko obutwa. Babanga basajja si bakusaaga, bw'aba n'agenda mu lutalo ekiso akiteekako obutwa, obusago bw'emisota, obusago bwa sigga, kasita ofuna akawundu ne bwe kaba katinyanyoyo mumaze ne bwanebaka ennaku ezo ajja kuzimba emizwaya bike, nga banguwa okwokya ebiwundu ebyo. Omuliro ogwo gusika ebyayingidde ne bikomawo ne bifulumaawo. Kati enzijanjaba ey'omuliro enjokyo ezimu ku nzijanjaba za Nabbi sallallahu alaihi wasallam ez'ebiwundu. Omusaayi hijama, then olubuto, endwadde z'omulubuto munda asaali. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali medical doctor, nga twagenza awo walina enzijanjaba ezitagambiika ez'omutawaana. Era Ibn Qayyim al-Jawzi n'atungira ekitabo At-Tibbu Nabawi, enzijanjaba y'omukulu eya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kitabo kirungi nnyo, kiine wange, enzijanjaba ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lwakuba ya miteeko ebiri, waliwo eri spiritual nayo yakukunyonyola na bigambo, wallahi jamaa ntya Allah, soma ku Qur'ani eyakunyonyola na kiki. Then wabaawo eri eyaddala eno enyama n'emasone n'amagumba. Naam, ekibuzo ekisembayo sebo. Nagamba imaamu embanga nafumbira omwami nga si musiraamu naye n'amala n'asiraamuka, oluvannyuma n'agaana okusaala, nzikirizibwa okumweyambulula. Ekisooka tofumbirwanga, ani yabawoowa? Gamba nabula
newaggula n'omusajja atali musiraamu kubanga tewaliyo muwalimu sheikh county sheikh wa district of akkirizibwa kutuula mu lutuulo olwo awo abantu abo tekikirizibwa wabula n'omusajja nga si musiraamu n'okola eddalu. Ekyokubiri waba atodde shahada n'agaana okusaala oba osesetudde ekintu kinene oba osobodde omugjayo eyo gyabadde n'atuuka awo gumiikirizamu ne kano kajja kujja kubanga kiri kye kibadde ekinene kiba ngaomuvubi okujja ekyenyanja mu nnyanja n'akisa mu lyato omulimu oguddako guba kaleko okusinga gulwa kijjikayo okukijjayo mu mazzi okitajja kusaaga naye osobodde okijjayo yonna mu bwagaagavu bwaki bw'ennyanja ne kiyingira eryato lyo. Tusuubira newaddako tujja kitwala okyetaaga okumanya approach lwakuba mu byonna tolina kusula naye tolina kusula naye wadde okuwangala naye. Titulina abaana twazimba n'amaka ebyo bitono kukuba nti osula naye n'ojoga Allah ekiro. Amaka kantu katono nnyo. Amaka tebakutiisatiisa nga mwana wange n'amaka kantu katono nnyo. Ojemere Allah olw'amaka. Kati obuzibu obuliwo ate awo olina okuvaawo kubanga oyo si balo ate oba olina okugenda mu basomesa b'eddiini bakuyambeko kubanga wavubye engege ennene mu nnyanja ate emekuddayo. Bano simanyi omukyala nze namukyusa ebyo olina omukwata obulungi aleme kuddayo. Kibi nnyo mmala omuyambako n'atola shahada ate nagyalutadda amaanyi go gaba gafiidde bwerere. Omuvubi ekyennyanja kye bwalaba tebakiguuze nga kinaavunda ng'akyokya akifuga ekyennyanja ekiki naye mmali eteyonooneka. Amaanyi ge yakozesa eri tegaleme kufa. Temulyangako ku byennyanja bikalu bw'alaba muganya okikigula mu bubisi ng'akifula omukalo paka wemulijja mu kigule amaanyi ge galeme gendera awo. Omuntu wamutooza shahada n'omujja gy'omugye n'atuuka wa ate omute addeyo alutadde mulwaneko. Twalina omu ku bayizi baffe namusanga Johannesburg eyo yawasa bali abakyala beeri n'amusiramula n'amuwoowa naki kati ajja amugamba nti ngenda kukola ki kuwoowa mukyala wakubi n'amugamba nti woowoowera nga nzirayo mu ddiini yange nga nkuviira. Tulina abaana babiri ngenda n'abaana bange ne mugamba nti kaakati nno gw'olwokuba oyagala kufuna ekinyumo ky'abakyala omu babiri basatu tufune bamulutadi basatu omukyala oli n'abaana baffe bameka mbugwe olw'okwagala kwegazanya kati gwe ebyokwegazanya byetugenda okusazaamu tusobole okuba nga tulwana ku piisi meka zireme ku lutadda kubanga wanaabatwala wenasoma ddiini ya mama waabwe. Kakati imaamu omukyala namaze n'omukakasooli ne famire emmanyi nti tetunnagaana naye sooka otunene wano kubanga bali abantu beeri entegera yaabwe endala si bye bannayuganda nti akutiisa butiisa ebyo agenda yanga kenyi nti ebyo nga bwabyogedde agenda bikola agenda kugenda anteeke mu mateeka nga siddayo kusembera waali n'abaana abatwale nugago wamusiramula walekawo abafa abasiraamu n'otuusa oli kati nywera ebyokwegazanya byogenda okukola ki kubanga okufuna bamulutadi basatu mbugwe olw'okweyagala mukyala mulala kiri katukireke tusobole okuba nga abantu bano tubayambako basigale mu la ilaha illallah. Abaana bo baleme kuzaala bazzukulu nga bamulutadi kubanga omwana wo kulutadda manya olulyo olulamba n'abazzukulu bo n'abalivaamu namba 2 n'abazzukulu namba 3 naki bonna bamulutadi. Inshallah tusaase ya Rabbi.
وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Msemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.